omwoyo ogw'obutakkiriza. Omwoyo gw'obutakkiriza guno gukola gutya, njagala kubuulira mangu mangu. Gugamba nti nze nzikiriza Mukama, naye ate Katonda bw'akola ekintu ekirabikako emmeeme eyo n'obwongo bupangu okugamba nti Sitaani yakikoze okusinga okugamba nti Katonda yandiba yakikoze. Omwoyo gw'obutakkiriza gwo gukugamba Katonda nze mumanyi, nze ndi mulokole, nze ndi musumba, ndi bishopu, naye omuntu n'amala n'asaba ekintu ne kibaawo, kubanga waya z'omunda eri ziri connected n'obutakkiriza wali otulaga nti okkiriza. Ky'osooka okulowooza nti gano maanyi ga Sitaani nga tonalowooza ga Katonda. Amina. Tulina endowooza nti Katonda w'amaanyi naye talina kuba w'amaanyi. Sitaani tumunyooma naye ekintu bwe kibaawo twanguyira okukikuuma. Guno omwoyo gw'obutakkiriza nga bwe nkugamba gukwatagana nnyo n'eddiini, guleetamu ekyoyo ky'eddiini ekyo. Nti Katonda tumumanyi, tumwagala, naye bw'akolako ekintu tukiwakanya. Amina. Matayo 12:36 Bayibuli esomesa nti ffenna tuliwaayo embalirira ku buli kigambo kyonna ekitalina mutwe wadde eggulu kye tuwogera wano ku nsi. Tuliwaayo ki? Embalirira. Lwaki Yesu ayogera ekintu? Yesu ayogera ekigambo kya Matayo 12:36 nti tuliwaayo embalirira kubanga waliwo omusajja gwe yasabira, yali muzibe ng'ate tayogera. Amina. N'amusabira Mukama n'amuwonya. Abafalisaayo abanaddiini ne bavaayo ne babize, ne bamuvuma, ne bamugamba gwe by'okoze byonna ebyo si bya bwa Katonda, tukakasa tutya, ne batandika okumuvumirira nti wakuba takkuza Ssabbiiti. Nti tekisoboka kubanga asobola okusabira omuntu n'awona kubanga takkuza Ssabbiiti. Naye gwe kuvaayo n'abagamba buli kigambo kyonna ekitalina mutwe na ggulu ky'oyogera buli kituweerayo embalirira. Abafalisaayo mu budde bwa Yesu baali abantu abasingayo okulaga nti bali Katonda. Amina. Baali banaddiini nga balaga nti bali ku Katonda, naye nga buli Yesu bwe yasabanga ekintu ne kibaawo be baasinganga okuwakanya Mukama ky'akola. Kati ogwo baguyita omwoyo gw'obutakkiriza. It's a spirit of unbelief. Amina. Ogenda mu Lunyiriri lwa 22 Bayibuli egamba nti baamuleetera omuntu ng'alina omuzimu nga tayogera ate talaba, Katonda n'amuwonya. 23 nti abantu bonna ne beewuunya ne bagamba nti ono mwana wa Katonda. Ekyamagero kyasika abantu abatalina ddiini ne bakkiriza nti ono mutuufu mwana wa Katonda. Naye 24 Bayibuli egamba nti naye Abafalisaayo ne bagamba ono tasobola kubanga akozesa Katonda, akozesa omwoyo gwa Beerezebuli, omuzimu gw'Abafirisuuti gwalikozesa okuwonya abantu. Ono tasobola kuba mwana wa Katonda kubanga takkuza Ssabbiiti, eddiini. Amina. Kati omwoyo gw'obutakkiriza bw'ogugenda ne guteeka ebigambo ku kamwa ate tebiva mu mutima. Nzikiriza Katonda, nzikiriza Mukama asobola kukola kino, naye bwe mmala ne kibaawo bwe kiti ate gwe mwennyini asooka kiba bukuusa. Tunuulira Uganda, temulowooza nkulimba. Amafuta ag'ekyamagero ekiwonya matono. Tunuulira Uganda bameka? Ate olowooza nti njogera bwogezi bameka? Amina. Kati bw'ogenda Kenya bameka? Amina. Kati amafuta gano agakwatikako ne Yesu n'amuleetera ebizibu. Bwe yabanga asomesa tewabanga buzibu, naye bwe yalabisanga amaanyi ga Katonda, muyaaye alikola atya, mumukwate. Lwaki bamugoberera? Kubanga Abafalisaayo baali bamanyi nti newankubadde baali boogera ku Katonda, Katonda waabwe yali tasolovinga bizibu by'abantu. Amina. Kati kyabalumanga okulaba nti ebibanja by'enkuyanja y'abantu ebigoberera Yesu, kubanga Yesu yali abawa ekigambo ky'obulamu. Kubanga Bayibuli egamba nti n'ayimusa akamwa ke okubasomesa
ate amaanyi ga Katonda agawonya ne gabaawo. Kyalumanga Abafalisaayo. Kati naawe mulokole saagala otwalibwe mu bigambo ebitalina mutwe na kkulu. Y'ensonga lwaki nze ŋŋamba omuntu noonya Mukama okutuusa bw'onoomukwatako n'omanya nti mutuufu asobola kukola ekintu. Bw'oba tonatuuka ku leveri osigala mu baana ba wawa. Abalokole ba muwawa bwe bangi kulembe gwaffe. Muwawa. Nagenda mu kyalo bakiyita Lwakyabiire ky'Abanyankole n'ensangayo omuwala. Nali nsomesa ne Mukama n'angamba ngamba wali oyagala Mukama n'odduka mu kyaki. Nayimuka n'agamba nsumba kituufu n'adduka mu kanisa bangoba. Nawo obunabbi ne butuukirira ne bagamba nti ndiko omuzimu ne bangoba mu kanisa. Olaba kye ŋŋamba? Nze ŋŋamba ne be tuyita abannabbi b'obulimba bangi fe ababateddewo. Tutya omwana Mukama amwimusiza mu bunnabbi, ate taata w'omwoyo kalumanywera wa suuti enene. Amiina. N'akwatibwa obujja, omwana n'amutigomya, ne bamuteekako ebiteekateeka, ne bamugamba bwe tokkirizibwa kubuulira, ba Asha ne bamusindika eri, omwana n'agamba naye waategedde. Ekyo baati wali Prophet Gunda Ndigundi. Talina kyamanyi mu bulokole. Amiina. Talina kyategedde mu kyawandiikibwa. Talina na njiri yakuwa bantu. Ye kyamanyi ndaba. Ekyo kyamanyi. Ate ne twesanga nti tuleesa akavuyo mu kanisa nga tuva ku mwoyo gw'obutakkiriza ogusiikuuka mu bujja. Haleluya. Sigenda kuwanya okutiishinga eno kubanga munaani abalabe benina bammala. Saagala kwongerako. Amiina. Si buli kyamagero kyolaba nti tonfuna bubi nti kya Bwakatonda. Amiina. Naye ate ne mu kanisa tuzzeemu engeri y'obujja obutategeera Mukama enkola ze, obutakkiriza nti Mukama asobola okusootinga ekizibu, ate nekitwala nti Mukama bwe kyakoze ne tukivumirira. Ne weerabira nti mu kuvumirira oli mu kugwa mu katimba ka Matayo 12:36 akagamba nti buli omu aliwaayo embalirira ku bigambo ebitalina mutwe na kkulu by'alyogera. Weewala akatega bwe sigala ne Mukama. Amiina. Sigala na kyawandiikibwa. Kendeeza ebigambo mulokole. Giya ogyongere mu kigambo. Haleluya. Kati guno omwoyo guno gusindiikiriza abantu okwogera ebigambo ebitalina mutwe na kkulu. Bantu bangi bayingidde basubiddwa eggulu olw'ekigambo ekitalina mutwe na kugulu. The spirit of unbelief. Thank you, Lord. Omwoyo gw'obutakkiriza gukola bwe buti. Kankubuulire. Gusooka ne guwakana nti ekyamagero tekibaddeeko. Amiina. Kati obukakafu bwe buvaayo nti kibaddeewo gukyusaamu ne kugamba wadde kibaddeewo si Katonda yakikoze. Gusooka ne guwakana nti kisoboka kubaawo. Tambula nange ngenda kuba ebyawandiikibwa. Kati leva ey'okubiri kugamba bwe bavaayo obukakafu nti kibaddeewo kubanga ngenda kulaba. Ate kugamba wadde kibaddeewo si kya Bwakatonda. Amiina. Kati obanga tebasobola kukakasa nti si kya Bwakatonda gukyusa ne gukyusaamu enjogera ne kugamba terina mutwe na kkulu, ekyo si kyekikulu. Kwegamba levo ssatu gusooka ne guwakana. Obukakafu bwe buvaayo gugamba si kya Bwakatonda. Obukakafu bwe buvaayo si kya Bwakatonda ate gugamba nti si kikulu wadde kibaddeewo.